Abakyala abasuubuzi batandise okukolaganira awamu n'ebibiina eby'enjawulo naddala ebyo eby'abamusigansimbi okusobola okwongera ku nfuna zaabwe mu bizinensi. Kino kiddiridde okubeera nga tebakyafuna bulungi mu bye batunda nga bwe gwali edda era nga n'amagoba matono ddala. Nakalema Grace alina eggulire lino mu bujjuvu. Omulimu gw'okutunda n'okusuubula mu ggwanga tegukyaleeta magoba nga bwe gwali mu myaka 5 emabega. Kino kiddiridde bakasitoma abawagiranga omulimu guno okugenda nga bakendera buli lukya munda mu ggwanga n'abava mu mawanga amalala ageetoolodde Uganda. Abakyala abeegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Kasiita Women Entrepreneur League bategeezezza nti abantu abagulanga ebintu emyaka 5 emabega abalala baabitwalanga mu butale obulala mu mawanga ageetoolodde Uganda okugeza nga Burundi ne South Sudan nga mu kiseera kino obutale obwo tebukyaliwo olw'entalo. Abakyala bano tebava basalawo okukola emirimu emirala eginaabasobozesa okufuna amagoba agawerako nga kw'otadde n'okwongera obukugu mu mirimu gyabwe. Bwe mba ngenda kusuubula ekinya, kiki kinya ekisobola okugendayo? Oba kinya basobola okutwala amenvu gaffe twekolemu omulimu, abakyala 10 tutwale amenvu gaffe ewa ekinya. Okiraba kakati bwe tuba tututa amenvu ekinya tuba tufunamu mu foreign exchange. Kakati ate naffe tuleetemu ki tuleete kijja kuyamba esente zaffe obutanaabuuka nnyo ate still n'economy yaffe nayo ejja kuba ekola ki. Abasuubuzi bano kati bakolaganira wamu n'ebitongole eby'enjawulo omuli Uganda Investment Authority nga kino kye kikola ku kunoonya bamusigansimbi munda mu ggwanga n'ebweru waayo okusobola okufuna obukugu ku ngeri ki gye bayinza okugaziya emirimu gyabwe basobole okusuubula ebweru. Bwe twatuukirira aba Investment Authority ne tubabuulira kiki kye twagala kukola ne bagamba nti yes okutwala ebintu mujja kutwala ebintu naye tusooke mufune knowledge about production. Bo ab'ekitongole kya Uganda Investment Authority bagamba nti beteefuteefu okuyamba abasuubuzi bano okugaziya emirimu gyabwe bafuuke bamusigansimbi abeetongodde basobole n'okuyamba bannaabwe abalala abakyagezaako okwetengerera mu by'obusuubuzi. Bamusigansimbi si babokambwe abava wabweru wa Uganda. Omusigansimbi atandikira wano. N'olwekyo kye tuva tutandise n'omukyalo ono nti agenda kubeera musigansimbi gwe balabirako ne Uganda Investment Authority omutindo gweyambye okutumbula asobole n'okuyigiriza abalala n'okukolawo emirimu n'okukola tekinologiya owe ayamba. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.